nti omuntu yena ali mu kigagga zoni ng'olina omuzanyo kati we baziba ku bana kati naye baziba mukuta baziba ku bana we olawula nsonga yeso naye kuolola si kulungi kekereze sente kati kankunoonyeze kabaya wano kabaya si kyamwagala mu kigagga zoni babiri ninga okambo wadde nyite yama kozo wagala abira wabira kama tisibadde Allo, kabaya Chimoro nakola ki? kabaya Chair. oh vice Ani chair. ogamba ki vice Yeni chair. wojjidde mbadde ndi mukuyisaamu mu constitution constitution ya kigagga zone Chair. omanyi waliwo ebyakyuse Chair. waliwo ebyakyuse ebyondoza nenda bikogiramu Lero costume nga yabagikyusizza. kakati twafunye abagagga Chair. Chair. aba focus tv yange bagenda tuteekamu akasente Chair. mu bino byonna byetukola mu kigagga zone ebikolebwa production ez'enjawulo ekitundu kyaffe okulaba kikulaakulana bagenda kuba batuyambako wetaaga akasente so beba focus tv yange kibolaba enkyukakyuka zikola ki lozolaba kuva wansi Laba. enkyukakyuka zonna zizze Nate tayiwalire ssemu ligendera kweri gyotera okukoleramu. ekyakirabise bulungi Kirabise bulungi. voice kasita oyogera Chair. tayi ngikuwadde Chair. so kakati enkyukakyuka ezakoleddwa Chair. okuva na leero Chair. voice okuva ddi Ne leero. okuva na leero mu kigagga zone Chair. tugenda kukyusa buli kimu Chair. Chair. okuva nafunye abagagga abapya okuteekamu sente mu ntambuza zaffe ez'emirimu one kola omusango noza omusango gwonna ekibonezo kiggweeraawo Mangu nnyo. tukooya ebyokusiba tukooya ebyokuwooninga buli kimu kiggweerawa Awo ojja kuba obatereezezza. kubanga labayo tulinawo embooko tulinawo pressups Nga 10 pressure up alina kukuba 10 nga plus. 15 tulinawo teke nekungufumu zikaki byonna bibiri Chair. kati kyenjagala oba bikonde nkutandikiraawo Awo wennyini. atukira vice nze gitwagende mu America twafunamu training bahu Experience ngiraba ya ddala y'amaanyi. so vice twagala tutambuza ekigagga zone Awo genda tereza abasajja ojja batereeza. ku sipidi ey'ekika ekyawaggulu Chair. emisango guggweeraawo nyenke nakwata ku kabaya Kabaya. omufono nkwate ku simolo Kabaya nze yannemesa namalesondaddala namuleka kakati afuge. constitution eno yazze Chair. njagala ebeere ng'ebagatta wamu bonna bonna ng'ebateeka wamu era kyembadde njagala Chair. Chair. simanyi ali eno ayuda manager Ali omulumu ye. manager ali mu ye Yes sir. kyembadde njagala okusooka okulaba nga nfuna manager Chair. naye muyitire mu constitution eno empya Chair. mbawulire n'omugagga ono manager waali yannyonnyole baani Banne. annyole banne Chair. kale kamunoonye nebanyi vice One chair. vice One chair. kalaboti nga bwempisa mu mateeka sooka omumpitire gendayo omuyite Kale. Manager. Joli. Olina muziserefi nkulaba weeyagala. Ate kiki? Naye ng'okyali mu serefi omanyi ekiriwo. Ate biki abaana bali mu kukola. Omusajja yatabuse. Ate atabukira ki? Yatabuse amateeka gonna agongeddemu, amakadde gonna agajjeewo. Afunye ne kampuni emuteekamu ssente amateeka agateera eddala ku ddala eriddako. Ate mbadde ngirasanyuka ate amateeka nange gankwata. Naawe nno kenyini naye kenyini gayinza n'okuba gamukwatiramu nnyini kuba makambwe nze nga olozezzaako nga wulidde. Kyenyambala uniform agijeemu. Uniform baamuggyeko byonna biri byabadde nga baamuli brandinze. Alina kampuni gye yafunye mbu ya focus. Naye sibitegeera bulungi. Naye akuyita. Focus? Akuyita tugende omulabe. Mirembe. Yatutega mirembe. Mirembe si mukambwe nnyo. Nantiddemu. Chairman. Kaasokoleke kabaya waali kabaya bonna tebaliiwo n'ofono. Naye kyemmanyi gwe nga bw'oliwo tegajja kuyisa nnyo bubi naye bali abataliiwo bawedde.
yisaamu mateeka awo mpola mpola nange we musangidde kofira yange tanjijijeeko guma chairman Smolo osibeta chairman topapa kye omusajja wuuyo muleese yo wamusoke muwemu isoka neku ulati nkulaga kati enkyukakyuka njiraba chairman otuuse taito ina ndowooza bano balaba kabonero kalabi Focus TV yange jangu ate ne boda yani Focus TV yange Focus group sembezo mulage Focus TV yange Focus group yange Ashagede eno boda yo ne yeche man nange sibitegeera bulungi wanche eno boda alese customer mu kifo kyange kuwummula naye okulaga nti brand nene gye nakolaganye nayo n'ababoda baba waddamu stickers bagende nga bagisaasaanye eyo kampuni gaggadde nene lero gyeri saagala kubeera nga tulitwelero lero yino ne wano yino giraba mugiraba so kakati kamba nnyonnyole Focus TV era mbabuulire n'okubabulira lwaki yeyazoteeka mu sente mu kigaga zone wano bakubuka mukwata vidiyo buli kika kya vidiyo oba yambaga oba kuziga byonna jangu mukuba ebifaananyi byekansa baisi okitegedde kitegeera kyeya bakuba ebifaananyi bya buli kikwa events for all kind of events zonna jangu wano ku videography photography graphics branding yabwe ndozo njiraba yeno branding nzenga tebampa nsanje mwali mu office yo decoration ya kutimba kola juice kola keki oyagala ba entertainers byonna bakola ki babikola so kakati vice okuvana leero kenafunye company empya eteeka mu kasete okulaba nga kiggagazo gyongera okwaguwa ngenda kukyusa bwe kimu magambye buli kitumira kola ki okyuse enyambala bakugyemu uniform kakati ayagala amateeka gakutandikireko gatolabala gategera gakutandikireko vice ojukira mugambe ali kulabye gwe tugenda weewo America teyakuleka wekka gwe tugenda weewo bozi omusango oba kuba teke oba mpi oba ki utandikirawo naku zino ng'oli mugamba kati nange omanage oba onkuba gambye amateeka gagenda kuba tegasosola ne vice nga mwali vice kugambye ako kakiiko bwe bateekateeka amateeka nabagambye omuntu yenna azizza omusango either teke bankuwa pressure kusinga ozikuba meka zonna zenjagolo nga bibiri zonna ng'ozikuba vice wulira mbooko nkusalizaawo awo Simolo ngezi okulaba nga kigaga zone atandise okuwonooneka bawoninga nnyo amateeka mutandise okuganya omuula kati ketutandise eno chapter empya kigweraawo ekyeya kati oba teke nga awo teganye kigaga zone beegaana ekoleki gwenaalema nga gifuluma tepankirangako kwekuddiza katugeze kyeyakubya olino oyagala okukola ki omuddiza eyo death eyo ebeera death sentence singa onkuba nenkuba nange paka kufa kalabba paka kola ki kigagazoni chairman toyinawo bwoyinza kuba mulimu mulala nze nkugambye kweteekateeka buli nsobi gyokola kigweraawo kyeya nangaddeyo mu ofiisi yo nensangayo tikyati nange nenjambalirawo kati nenjaba simaya byonna byakyuse nazo kitegedde sogenda ogambe banno ofono ne kabaya ebyo byatagalatagala manya yeyogeza kibooko balekerawo tukaleeta buli kimu buli sanga owuzza kibooko kigagazoni omuyonjo
kubira esimu ndagala kika zone muyonjo ndagala kika zone ali mwana ofuka kama kya manager atandise omenya amateeka abanya up to date ane nkubira kabugunde esimu kabaye mu ngambe mbaya bwe baba jencha bage tutandikirawo akasajja kakyukidde n'embeera zaako zonna zakyuse okumanya kakyuse n'empale yakyuse engatto kati kambadde ebirala kali awo konna bakateekediba bakajja mu yunifoomu eri abadde abalina ddiba lyange babamukiseera simanyi ku mulundi guno kyekigenda okutuukawa subscribinga ku Focus TV yange bingi